GTV for unity and development. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan kathira bukratan wa asila. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Arabi yafimu nabarunji. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu atuwangazizza ne tutuuka ate ne kuyidiyo olwaleero Eid al-Adha nga tuli abantu abalamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bannange kyabbeeyi mu byebbeeyi teriyo kyabbeeyi kisinga ekyo. Gwe bala abalamu okuva ku Eid al-Adha ey'omwaka ogwaggwa paka ey'olwaleero wano bameka ku baganda bo, bameka ku mikwano gyo, bameka ku bagagga, bameka ku b'ebitiibwa, bameka mu bakyala, bameka mu baami Allah bajjuludde bajje mu bulamu buno obwensi n'ababeera nga bamusisinkanye Allah subhanahu wa ta'ala. Olowooza gw'omuwadde ky'omwaka omulambo gukumazaako nabanga akutuusizza wano ku lunaku luno olwaleero olw'ekitiibwa. Nabwe kityo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu n'ebyengera ebirala byonna byatuwadde, kubanga omwaka ogutuyisaamu tetuyiseemu nga tetulina bye tukola. Abadde atugabirira, tussa buli lukiikiro na misana, tussa omukka gwa bwereere, omukka gwa bwereere tugussa, Allah agutuwa free of charge. Tulaba amaaso gaffe tunulira abantu abamu abatawaanyizibwa amaaso ng'alina okubaako n'eddagala lyateeka ku maaso, mitwalo 2 omwezi 3 galubindi za kakadde. Fagaffe abamu tetugateekangako na ku galubindi okuleka nga tusaagamu busaazi, simanya bino okukola ki, kubeera awo kulya malawundi. Naye ennyindo zaffe zissa bulungi, ebiyungo byaffe byonna bikola. Allah okutugabirira, tulya tunywa tufuluma mu mwaka omulamba. Bannange bayozaayoza okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olwa Eid al-Adha. Bayozaayoza okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olwa Eid al-Adha. Era mbakubiriza buli omu okusala ekisolo. Ate Eid eno nnungi, weeberedde nnungi nti leero ne woba olemereddwa, bayinza okuba balina we baakuyiseeko, wayinza okuba olina emirimu egy'enjawulo egikufudde bize, okyalina ennaku endala 3. Olina olunaku lw'okuna olw'enkya lwenjogerako, olina olunaku lw'okutaano paka olw'omukaaga ng'omaze osala paka olw'omukaaga ng'enjuba tennaba kugwa. Awo wonna wonna oba osaze kiro saawa 8 gw'omanyi maadamu osaze ekisolo kyo. Nabwe kityo mbayozaayoza abalabe ffe abalungi aba GTV be tutambudde nabo omwaka omulamba. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti nno mubadde naffe. Abalanga naffe mukola kyabbeeyi, abalabi baffe abalungi tubaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli mu Eid zaayi, tuli tuli mu Eid, tuli mu mudu za Eid. Eno Eid emala ennaku 4 olwaleero n'endala 3. Tuba mu nnaku 4 zonna nga tuli mu ggandaalo lya Eid al-Adha. So mbakubiriza kusala nga bulijjo we mbadde nkibakubiriza, era nkakasa nti mugenda kusala. Amannya nze Hamza Murushidi Busurwa, President Kigoroba Matali Group Limited. Mukkirize tugende direct ku musomo gwaffe. Olwaleero tukomekkereza ekitundu kya omusomo gwaffe gwe twatandikako, tuguluddeko olw'obukulu bwago. Nkakasa nti abatambudde naffe temusigadde kyekimu bi'awnillahi ta'ala, era nga nkakasa nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nagwo inze nammwe ne betuweereza nabo wano ku mpewo kuba sibirawo nzekka. Kamera kuliko muganda wange Rashid Kiwanuka afaayo nnyo okulaba
nga mutufe bitu bibatuukako bulungi ne hadiya Muhammad akola obutaweera nga okulaba nga programu eno ekutuukako gwe gyoli mu budde buno bw'ogirabiramu bakola obutaweera abasajja abo n'abakyala abo ne management yonna nabwe kityo fenna tubayuzaayoza wamu ne bannaye betukola nabo okutuuka ku lunaku olwa Eid. Tumaliriza omusomo gwaffe ogwa leero ogwa Surati Rahmi okuyunga oluganda leero we tugukomekkereza mu butongole insha Allahu ta'ala. Era tugenda gukomekkereza tutya al-umuru al-muayyina ala sila, ensonga ezimanyikiddwa mu kuyunga oluganda. Tibino wobikola bye bimanyikiddwa era by'olina okukola ebiraga nti oyunga oluganda. Kola bino tugenda listinga bilistinge namanga 15 kwate kalamu n'olupapula insha Allahu ta'ala. Wona obikola oba oyunza oluganda insha Allahu ta'ala. Al-umur al-muayyina ensonga ezimanyikiddwa oba ensonga z'olina okukola ala sila mu kuyunga oluganda. Jukira twamaze okulaba ensonga ezireetera abantu okutulawo eŋŋanda. Twazirabye era twaziruddeko era messages tuzifuna neyo gye tutambulira mutwebaza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mwebale kusiima mutuwanna amaanyi buli wotambula eyo ne bagamba seka weebale nene ensonga waali gikonyeeko naye oluusi obudde ate oluusi tubukoonako n'abansanga lwaki temuntumirako bannange mwenna mbatumira ne bagamba abawuliriza abaffe abalungi era abalabi baffe abalungi aba GTV mbatumidde nnyo newankubadde mwagala oluusi mbogere amannya naye ndowooza nja gamba producer wange wano abeera ku kamera Rashid Kiwanuka lumunzi gye nga ne listi nga nzija ntumira butumizi abantu insha Allahu ta'ala. Mukkirize tutandike n'ekisookera ddala. Ekisookera ddala akutte epeni n'olupapula abalina ekitabo kyaffe ya rabbi walogwe nasanze nakaseka mu Rashidi nzo kimanyi nagulira black book ze nina black book kasita otandika nsonga ku nsonga nengamba alhamdulillah nawe no ali eyo funayo ekitabo kyo black book yo abalala mu recordinga ku masimu byonna birungi naye ate awandiise asukkuluma kwa recordinze wesimu ziyiika nayo n'ekitabo kye waba akikuumye bulungi kibeerawo ebbanga lyonna. Ensonga ensonga gye tutandika nayo ensonga eraga nti tuyunga oluganda ma'arifatu ma aadahu Allahu lilwasilin, omuntu okumanya Allah kye yateekerateekera abo abayunga eŋŋanda mina thawabi mu mpeera. Omuntu buli wamanya nti ayunga oluganda kino kyafuna mu mpeera kimuyambako yunga oluganda. Wama tu'adu bihi alqati'ina min al'iqabi, era n'okumanya endagaano yoyo akutula eŋŋanda gyagenda okusisinkana mu bibonerezo, nti yenna akutula oluganda agenda kubeera nti nafusisinkana ebibonerezo ebiruma ebibonerezo ebikakali. Saate yenna ayunga oluganda alina empeera. Kati omuntu ekyo oyo wakimanya n'akitegeera nsonga emuyambako okuyunga oluganda era n'ateeka mu nkola mu kuyunga oluganda. So twabiraba byonna ensonga ezo twaziraba. Omuntu kiki kyafuna nga ayunza oluganda, empeera ki, empeera gyesobola obbakakasa nayo gyesobola obbajukiza kuyingira jjana. Allah kasita oyunga oluganda Allah akuwa buwijjana. Namba 2 muqabalatul isaa'atu minhum bil afwi wal ihsan, okubeera nti tukulembeza okusonyiwa kwaffe n'okulongoosa eri eŋŋanda zaffe we baba batusobezza. Kiraga kuyunga luganda. Teriyo baluganda batalina nsonga, ekyo tekisoboka. Hadha huwa sunnatullahi fil khalqi. By the way, eyo yenkola ya Allah mu kutonda. Tosobola kuwangala na muntu okujjako ng'oteeka okumusobya. Muteeka okuyomba, muteeka okufunamu understandings. Kakati wane ekiraga nti oyunga oluganda muqabalatul isaa'atu minhum bil afwi wal ihsan, okukulembeza abeera akusobezza gwoba osoowaganye naye mu b'eŋŋanda zo bil afwi, mu kusonyiwa n'omusonyiwa n'ogamba nti nkusonyiye lillah, wal ihsan
tokoma bukomi ku kusonyiwa wabula wal ihsani n'okulongoosa ate era gyali. Twetujjukira Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, omu kuw'oluganda we gwe yali alabirira nga yamusuza yamuliisa abeera mu maka ge, naye embeera eyagwawo mu kibuga Madiina, maama waffe Aisha muwala wa Abubakar Siddiq nga ye mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam Aisha, ate nga ye muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, we baatemerera Aisha nti yayenze, yatambudde, yagudde mu zambi ly'obutambuze, amawulire ne gasaasaana mu Madiina. Mwaba abatambuza amawulire, mwana wattu mwalimu omu kuba mu maka nga baluganda wa Abubakar amulinako alaka, amulinako oluganda, nga y'omu kubatambuza nga aga amawulire. Naye Allah amala okwejjeereza Abu Aisha radiyallahu ta'ala anhu nga akabanga katambuddemu, mawulire gatambudde. Oluvannyuma ennyo Allah yayina okutukuza maama waffe Aisha n'amulaga nti bonna ababyogedde bakyamu. Naye nga bamaze okumwejjeereza, Allah amaze okwejjeereza maama waffe Aisha, Abubakar Siddiqi yanyiigira ono omu kubatambuza amawulire gwe yali naye muno mu maka, gamba gwe n'amugoba weewaka, si kyekyoka n'amugoba ne ku mulimu gwe yali amuwadde. Immediately Allah nassa, ndooza aya eri mu suratu Tawba mbaseerabidde, nassa aya ng'anenya Abubakari ku kikolwa kye yali akoze, gamba mu abatasonyiwa mmwe temwagala Allah abasonyiwe. Nabwe kityo era immediately aya wemala okukka Jibril agiwadde Nabi sallallahu amaze ogibasomera, Abubakari yategeera n'amubuuza, ya Rasulallah, ngamba ddala eyo aya asababu nuzulu yeyo aya Allah agisiza nga anenyanze? Nabbi n'amugamba, Allah agamba ggwe, wal ibratu bil umumi lafzi la bi khususi sababi, bana usulu we batugamba. Nabwe kityo kyabenganda zaffe. Era Abubakari yagamba komawo nkusonyiye, n'amuleka ewaka era teyamugoba. Kakati naffe abenganda batusoowaganya, batukola ebintu bingi, gw'oyambye ate yakwogerako n'ebirala byonna. Kati kiki olina okukola? Kulembeza okusonyiwa ate olongose gye bali newankubadde bo bakunyiizizza, olwoba oyunze oluganda. Seeka Mulushidi, ebintu byoyogera nga bizibu, yes, naye nga bye bituufu. Bizibu bikaluba, bikaluba, naye nga byebyo bye tulina okukola. Ejjana si nnyangu, kuba okuyunga oluganda tukirabye mu hadithi mpitirivu, gwe gumu ku mirimu egigenda otuyingisiza ejjana. Kati Allah asobola okubanga ejjana yagitaddaawo, nga buli g'oyamba ateeka okwogerako ekikyamu, buli g'oyamba. Naye ihsaani gwe longoosa ate gye bali, longoosa n'abalala obaleke bajje. Abalala we baabayisa obubi be basooka okuyamba ne baboogerako oba ne babakola ebikyamu, tebaddamu kuleeta baganda baabwe mu maka gaabwe kubayamba oba baana baabwe, banyiiga ne baggalawo enzigi. Omusiraamu si watyo waaba, gwe yongera ziggula, akwogerako ebirungi ayogere, kwogerako ebikyamu ayogere, gwe afwa wal ihsan. Gwe ng'empeera ye ennene kye twatandise nakyo, wonootegeera maarifatu, wonoomanya wonoomanya Allah kye yateekerateekera abayunga eŋŋanda, kino kiba kyangu gy'oli. Naye otiwona bato kitegedde na kino kijja kuzibuwalira. Namba 3, qubulu i'tidharihim an al-khata'i alladhi waqa'u fihi idha i'tadharu. Qubulu i'tidharihim an al-khata'i, okubeera nti nno okkiriza okwenenya kwabwe, okkiriza ensobi zaabwe ze baba bakoze senga baba baziguddemu, n'okkiriza nti oyo muganda wange kyabadde alina okukola, n'okkiriza nti bateeka okukusobya, bateeka okukola ensobi. Ensonga z'olwaleero, yes, olina okukkiriza nti oyo sister
eyo yensobi gyalina okukola kubanga sister wange kubanga muto wange oyo senga ebyo bibigambo byabadde alina okwogera kubanga kuki kubanga senga wange atata kyabadde alina okukola kuba ndi mutabani we bitegeerekeka so nobeera nga okkiriza ensobi omala okikkiriza tikyabadde alina okukola nokita nekibeera nga kigenda. Namba 4 atawadhu wallin aljanib okubeera omwetowaze n'omukwata mpola gye bali okubeera omwetowaze eri ab'eŋŋanda zo okubeera omwetowaze eri maama okubeera omwetowaze eri taata okubeera omwetowaze eri ani eri bajjajja eri baganda bo eri ba sisters noba mwetowaze wallini ate noba mwangu gye bali noba mukkakkamu gye bali bimaana notaba mukambwe nnyo nakuba mukakali gye bali. Atawadhu obwetowaze kikulu nnyo nnyo eri ab'eŋŋanda zaffe banaye twetowalize eri baganda baffe wallini ate tubakwata empola era tube bakkakkamu bwebaba bazze gye tuli oba we tuba tugenze gye bali bwebaba balina ensonga ze boogera ze batugamba tubawulirize mugambe blazo obadde ogamba ki bonna bo babwetowaze so si kuba boggolera gwantama kibiki kati era ozze kuŋŋamba bizibu bye kati omugobaganya bigamba ani era alina bigamba ggwe baaba we alina bigamba ggwe haji alina bigamba ggwe mutowe kakati tubeere bakkakkamu tubeere beetowaze eri ab'eŋŋanda zaffe. Agamba namba 5 at-taghadhi wat-taghafulu fala tatawaqaf 'inda kulli zil al-zala aw 'inda kulli mawqif wa yubhathu lahum 'anil mu'adhirin wa yuhsinu adh-dhanni fihim. Okubeera nti nno at-taghadhi wat-taghaful okubalowolereza ebirungi obutawooleza buli kaseera bikyamu we mubadde nogamba oyo muganda wange ye waatyo naye kwegamba okubanga muganda wo always omulowolerezaako ku birungi naye mulimu abantu nga ye always akulaba mu mbeera mbi akulowolereza bikyamu byereere nedda tubeere nga tubalowolerezaako ko ate olwoli awo ku birungi. Namba 6 badhalu ma istataa min alkhidmati binnafsi au aljahu au almal okuba nti badhal okubawa ekyo ekiri mu busobozi bwo okukola buli kyosobola okukola buli kintu kyonna ekiri mu busobozi bwo binnafsi mu kugwe kennyini nnyini sobola walmaali ne mu maali okola ekyo ekiri mu busobozi bwo. For example oyinza okubanga obusobozi bwo kangereze ku muganda wange Rashid nga mu baganda bo olina yamaliriza koosi y'amawulire naye nga ate tolina ssente zojja muwa hard cash wabula nga kyosobola kumwogererayo nogamba nina mikwano gyange mu media houses weziti kankube ku busimu okoze ekiri mu busobozi bwo okuyamba muganda wo gwe kennyini nnyini oba okumusitula n'omukwata ku mukono n'omugamba jangu n'omutwala mu maaso gamu n'omugamba mbadde nsaba muganda wange ono abeereko wano nange okoze ekiri mu busobozi bwo ne mu ssente kola ekyo ekijja mu busobozi bwo ate tokola kisukka busobozi bwo oba nga olina emitwalo 10 osobola omuwaako omutwalo gumuwe osobola omutandikira bizinesi gimutandikire kyekiwe ekibanga kyekiri mu busobozi bwo so okubafaako okubawa ebiri mu busobozi bwo. Busobozi obuyinza okuba nga bwakwogera bwogezi busobozi bwe buyinza okubeera nga bwakumusakendinga n'omugamba ono mumuwe nze mweyimiridde ajja kukola mukozi mulungi oba ajja kuyiga mpola mpola naye abaganda baffe bangi bamaze okusoma bali eyo degree bazirina diploma bazirina certificates bazirina nga ffe tuli eno mu bibuga tulina connections mu mbeera ez'enjawulo naye tetwagala bakwata ku mikono
kati gwe kyekiraga nti oyonga oyagala buli kimu kye famire yonna bamanye gwe famire yonna buli ayina so buli okwata koli n'okwata koli naawe owewuka embeera eyalize mu famire nga yeetagisa miliyoni emu naawe obaako ne boolagira kuba oba bamanyi gundi njala emitwalo 2 galeete nkimanyi ogasobola obasalira n'obasalira kubanga oba wabayamba mu busobozi bwo oba oli wakwata miliyoni 10 n'ozimuwa n'atandika edduuka ye yakusaba 5 n'okwata obukadde 10 n'obumuwa waliwo haji omu Allah yamujjuludde emabega kaawo naye waliwo muganda we nga omanye ebya bizinesi yagenda container ne bazikwata bizinesi ye neegwira ddala totally neegwa najjako ewa muganda we namugamba wabiwulidde ebyatuuseewo kati sirina wadde n'ekikumi simanyi wenzira ngulu muganda we yali musajja mulungi namugamba omanyi kye tugenda okukola kwata obukadde 10 buno genda ozeewo bizinesi nzikuwoze naye saagalamu magoba nzikuwoze genda okole omwaka gunaggwako ozinzirize insha Allahu taala namuwa miliyoni 10 agenda akole naye amala okgenda mu bizinesi nga wobimanyi zonna 10 n'aziteekamu natandika bizinesi yali nnene mwaka gugenda okuggwako ebwali 10 ng'alina obukadaaga n'akomawo gyali nagamba haji nkubuulire olese sente zange sente nali adde naye wampa miliyoni 10 naye nina 5 go gaafudde noze ebya bizinesi mbiveeko buvika nkuddiza 5 no namugamba bizinesi bwezityo weziba kakati ke 5 ezo miliyoni gye zifudde kati oyize tokyasobola kuddamu kukola eyo loosi n'amwongera obukadde obulala 10 tunulira abantu ng'abo nino naffe tubalina mu families tulina baganda baffe nga balina ssente yasobola okukwata obukadde 10 20 30 wallahi n'abukuwa naye nga ate waba abukuwadde bwera asigala atambula naye nga tebaagala bwagazi abamu bakojja baffe abamu bataata baffe ssente bazirina n'amugamba kati nkubanja miliyoni 2 dira 5 amubanja mmeka 2 namugamba naye ezo ssente nzikubanja olunaku paka olunaku Allah lwananzijulula Allah kasitanzijulula nga tonnazimpa nze manzi kuwadde manzi kusonyiye mbasi kubanja mankuwadde mpe naye banga lyemmala nga nkyali ku nsi olino zikola ozinzirize yali motivation yali ayina omulaga kola sikuwadde mpe kola okomyewo ssente wayitawo wiiki emu eyawaayo ssente Allah n'amujjula naye abaali mu kuziika balabanga muganda waabwe ng'ali bw'ati ayina waali naye ng'ali ku kigambo kimu Allahumma aghfir lahu Allahumma arhamhu ng'abalala bonna bali nga yeesigamye ne batuuka ne bagamba paka we omu eyali mukwano gwe yajja n'amubuulira n'amugamba oyo yakampa nasembyewo nga mpadde miliyoni 10 wiiki ewedde nga yakamuwa obukadde 10 so olaba swire eyo nammwe abali eyo mukisobola kola ekijja mu maanyi go oyambe famire eyo okutambula oyambe baganda bo ntero bagamba wanera ntero kiddingana naddala bannyinaffe wallahi capital gwe baagala yeewuunyisa 2 15 nomubuza kati 10 ogenda gikola tibaba nze nowenfuna 10 kilo ya sukali baba ya sente mmeka ti ya 15 ngulako kilo ya sukali nengulako emigati gyange 2 nebbinika n'amanda n'essigiri netandika okutambuza chai olweggulo n'enfumba obuugi akafonda akafunye baba naye sirina capital subhanallah sirina capital nenga wallahi olina amaanyi olina obusobozi obukwate 10 oyo n'ogamba bismillah no mutaddi nete twagala nga n'obusobozi tubulina nabwe kityo
mbawaddeyo story buli omu agiwulirize ali ku TV agirowoozeeko insha Allahu taala. Badhalu tugambye okukola buli omu kyasobola okuyambako ye kennyini wamu ne mu maali n'okumuwa amagezi butya bw'alina okuvuunuka obulamu buno obw'ensi. Tuli mu programu ya da'wa naye nga womanyi da'wa yeetaaga obuyambi bwammwe era da'wa tesobola kuyimirirawo watali ssente, tebabalimba tebabali ebinusu. Da'wa yonna mizikiti na wano ku TV radio wonna we tubeera zibeera ssente. Nabwe kityo tusaba obuyambi bwammwe okutuyambako mu da'wa yaffe wano ku GTV okubanga da'wa eyoyongera mu maaso. Gwenno genda ku kwata essimu yo dial star nyiga akamunyenyaako onyige 1065 1065 hash oluvannyuma onyige 3 gwe ali ku Momo Pay obajja tujabba tukufuna bufuni tujabba sere tuzifuna bulungi nnyo ku Momo Pay ku mobile money payment oba oli wa Airtel oba oli wa ki oba oli wa MTN. Dial nyikwate essimu yo nyiga star M8 star M65 hash 3 gwe ali ku Momo Pay obeere ng'obaako kyosindika kyonna Allah kyakusobosezza tukyaniriza wano ku GTV ku da'wa programs da'wa zisobola okutambula si kyekyokka merchant code era ng'oli wa mobile money nyiga genda osindikira ssente bajja kusaba merchant ID oba merchant code oteekemu ogenda kuteekamu 61270 612704 ye merchant ID oba merchant code eya GTV then osindikeko omuwendo gwonna Allah gwakusobosezza. Sente zonna zituuka ne oba bukadde 10 ne oba bukadde bumeka ne weruba 10 ne weruba nusu 5 ebbanga lyonna ziba zijja tutuukako era zijja kukola ogwo omulimu insha Allahu taala. Nabwe kityo muyambeeko ku da'wa okusobola okutambula. Namba 7 tarkul minnat alayhim wal bu'd an mutalabatuhum bil mithl o tarkun okuleka okubalangira okubalangira okulangira mukumanyi okubalangira wa bu'd an mutalabatuhum bil mathal n'obutabeesamba kubayamba nga balina bye bakusabye. Abantu abamu we bayamba abantu ate batandika banyumyako batandika balangira munsonyiwe mukino kankyogere kuba kyekitrendinga. Waliwo famire emu ey'abayimbi ejjuddemu abayimbi naye waliwo gwe bayamba naye twagenza owulira gwe bayamba naye nga bali awo ate bamwogerera bukyamu kati oba wamuyamba ate lwaki omulangira? Bannange tolangira muntu gwoyambye please, tolangira baganda bo. Gwe walina kaki wano nze nakujja mu kyalo biki ebyo bireke. Gwe wamujja mu kyalo akitega akimanyi naye tolangira tobalangira baleke. Naye omuntu akulangira ne wejjusa logamba senga nasigalayo mu kyalo ate abamu mmwe mubasaba nayo n'omuleeta ewakaawo ate muwamaliriza olw'okuba atutumuse Allah amusaasidde ali n'otandika okumulangira n'omujjukiza ebyawa n'ebyawa biki kikyamu. Onoomulangira leero ekyajja tutandika kwekweka. Kyova olaba Allah atugaana okwonoona saddaaka zaffe filmanna wal adha filmanna wal adha okwewaana n'okubanyiiza n'okunyiiza. Wala tubtulu sadaqatukum bilmanni wal adha temwonoona saddaaka zammwe ze mukoze bilmanni nga mwewaana kwekukulangira mwewaanira ku bantu nga mubalangira. Wali badde kiggwe wali omanyi ne Kampala siba kubanze nze nakuleeta kati oba wamuleeta teggwe yakuleeta ye nga tomwogerako nawe oyina eyakuleeta n'ensi bwe tutambula eyakuleeta nawe oyina gwoleese n'oyo gwoleesa jina bajja okuleeta
eyakuyigiriza omulimu guno gwokola olwaleero olina eyakuyigiriza nawe olina boyigiriza gwe yakuyigiriza takulangirangako ng'oyagala kunga nti ebbanga lyonna lye wamala nga akuyigiriza oba ebbanga lyonna lye wamala ewe nti tewamunyiiza oba nti wali perfect ya 100% naye yakuleeta ng'ekigendererwa kye agamba muganda wange atandikire wano insha Allah oba muto wange atandikire wano oba mutabani wange atandikire wano insha Allah naye atambuze obulamu era we wavaawo ewuwe n'agamba alhamdulillah oyinza n'okuba toddanga nayo mubuuza nako naye ye takulangirangako naye gwe ate booleesa oluvannyuma gwe nga baakuleeta oli mu kubalangira nobe bwe mubeera mu meeting kyekitakuva ku myoyo ga gundi oyo naye oba yabaaki nabwe kityo tuleke okulangira oba okubeewaanirako naddala n'ebiseera n'okubeesamba n'obutabeesamba singa baba batusabye ku buyambi tetubeesamba baganda abo baba bafamire yazaffe babeera baganda baffe tubeere nga tubayamba. Namba 8 arridha bil qalil min al aqarib okusiima akatono akava mu benganda okusiima akatono kibaba batuwadde abava mu benganda wala yaudu nafsahu ala al istifai haqqahu kamila n'obutabeeraawo kati kanona kampadde asobodde kilo ya sukali gisiime jebaze siima akatini owe oluganda kakukoledde tuli mulalo kulwa Eid naku zaidi akuweereza kilo y'ennyama emu gisiime bayi munaye mutabani we bali kundowoozaako embeera nzibu nagamba taata wanga taata obaana ali aki ku Eid nakuteerako omutwalo gwa Eid gusiime naye kati nina famire y'abantu 8 omwana atabye kunsindikira mitwalo 2 egitagula wadde kilo y'ennyama kati nguleko n'amaana nguleko ennyama nguleko omuceere n'amatooke addadi siima akatini ako onookasiima alhamdulillah n'omwana ajja newaanaafuna ennyingi era ajja kulowoozaako ne buli wootasiima baŋŋanda bye bakolera obamalamu amaanyi kyovula abamu batuuka mu bizibu omuntu n'aba n'50,000 nga wallahi zawaali etaaze naye naatyo zikuwalaga kakati wenamuwa 5 oli namuwa omutwalo yakuba mimiro kati ate wenamuwa 5 oyo taata tasiima n'otambuza ebigere okuva mu kibuga naye ng'abaana babwe bali mu kibuga omwo batyo okuyitirawo kuba oluwe yakuwa 2 webale naye kakati ku sente zonna z'olina olabye kumpa mitwalo 2 nze kitaawo kakati gwoyiza olukuba ondabye ne miliyoni 2 naye ng'egyange giri kengi naye nga kankuweeko omutwalo oluusi n'ozirabanga bano kwenzija omutwalo omwana oyo muzibu yajjayo sente miliyoni zinga 2 wallahi yampaako omutwalo gumu n'okulayira n'olayira mu mikwano gyo oba n'olayira mu baganda bo abaana abo baba abaaki ya rabbi sente bazirina naye siima akatini oluganda kakuwadde omusabire busabire barakallahu fiikum kuba n'ogwo omutwalo obadde tomanyi nti naasobola okugukuwa neze 5 zakuwadde obadde tomanyi nti asobola azirina lenzo okusanga ffe tubeera mu kibuga nga wallahi olunaku luganye nomala salatul isha iwogisalidde mu kibuga bismillah kati ntandise nti anzira namuŋŋoona kantambule bwe nti nankulabye kasubi muganda wo n'omusalo assalamu alaykum soko salidde wano wano wembeera nsalidde wano insha Allah nakwate 2 nazikuwa nova mu kibuga ne lwaki azikuwa sekano mbadde nsigazaamu 2 bismillah nolabanga okuwadde miliyoni y'esente naye lwaki kumulaga nti we yakuwa 5 wasiima we nakuwa omutwalo osiima ne lwakuwa 10 osiima kakati
atende waliwo okwawukana naawe nga talina kyatakuwadde era agenda okwekebera ng'ayinamu ebbiri naga bisimillah salaamu aleikum kumbe wadde weetaaga nusu na 100 ng'obadde ogenda tambuza na bigere n'akuwa ebbiri n'olinnyako kabbodo oba n'olinnya takisi n'odda ewaka atasiimaga wuli owaayi omuzeeyi tasiima ng'asala tomanya nakumanya nti naasaalidde naawe oyo bulaza wange waayi newomuwa sente ye akuba buli kaseera akuba mimiro kumbu badde weetaaga akasente katini ofulume mu kibuga badde weetaaga akasente kati nusu 200 budde baada salatu dhuhuri 200 ofune kyolya mu kibuga atopangiraawo naye olina amala okubuuzaako n'agenda lwaki atyo okuwa 10 lwalina atyo okuwa 2 zalina kubanga lwe yakuwa 5 wanyiiga lwe wakuwa omutwalo walabika oyinza obutayogera naye feesi engeri oli gyakwebazaamu ogiraba n'omanya nti ono tasiimye wadde notandika kale 2 zaesenga nzisigazza so tusiime kyatugambye arridha bilqalil min al aqarib okusiima akatini weguba mulimu ng'owa famire alina omulimu gwakukoledde siima oba obadde owawangalanga naye siima gabe mu butuufu nabeerako ewagundi awo naye alhamdulillah wenatandikira namalawo omwezi gumu nga sinnapangisa kasiima ako akatini buli omulala obusobi obwaliwo oba okusuza mu ddiiro okuzukusa ku makyango ebyo byosonyiwa osiime kano inshallah taala. Namba 9 faham nafsiyatihim wa inzalihim manazirahum. Faham nafsiyatihim okutegeera ab'eŋŋanda z'emyeyo gyabwe okutegeera embeera zaabwe kikulu nnyo kituyamba okuyamba Oluganda okutegeera embeera zaabwe. Allahu akbar. Omanye nti ono asunguwala mangu, ono w'omunyiiza asiba obusungu tamala gasonyiwa gundi oyo nno wakukyaba aba akukyayidde ddala kakikuyambako beegendereza n'okubassa wa inzalihim manazirahum buli omu n'omuteeka mu kifo kye woolina okumuteekamu kubanga ffenna embeera zaffe za njawulo. Ffenna embeera zaffe muyinza okuba maama omu taata omu naye era embeera nga za njawulo. Omulala wakasunguyira, omulala anyiiga n'ayomba ye nga wayomba biggweredde awo, omulala w'omunyiiza, omulala ye w'omunyiiza akisiba ku mutima. So kakati olina okumanya n'otandika okubeera nga obeegendereza. Ekyo kinaakulema ebinaddirira tebijja kubeera birungi. Kye batugambye okubeera nga buli omu omanya embeera ze, manya embeera z'ab'eŋŋanda zo, baganda botegeera embeera zaabwe, maama taata manya embeera zaabwe, bajjajja gezaako okubategeera. Kyangu omuntu obeera naye ogamba nno kati ono embeera zino gundi tomutambala ekyo oyagala kutambunuula mu Rushidi otwala oduguga ku mu Rushidi onoomalako naye mubibeeko saala lutawaanye munno kuba aba mwanawo aba mugandawo muleme funa bizibu muki mu famire. N'ennamba endala namba 10 taruku takalluf baina al aqarib. Taruk okuleka taklif okukaluubiriza wakati wamwe. Toleeta bikaluubiriza bigenda kukaluubiriza baganda bo bataata bo. Byesonyiwe bireke biveewo. Toleeta nsonga egenda kukaluubiriza baŋŋanda. Omanya nti ensonga erimu obuzibu, please gyesonyiwe. Sobola ogyesonyiwa n'etambula n'ogenda. Lema kiremerako olaba bakibakaluubirira ate gwe nze ŋŋambye sinze kitammwe ate kiri ku bazeeyi baffe bataata Allah abasaasire. Oba omanyi nze mutabaniwo, oba omanyi nze kitaawo, kola mu kino na kino.
noga taata badde nsaba ekyo twali kirese taata n'agaana owuliriza maama ekyo nga kinzibuwalidde sijja sobola kituukiriza onjeemedde kibiki kakati mubeerewo bimaana wanti bategeeza byolaba nti bizitowa bireeta obuzibu mu b'eŋŋanda bireeta obuzibu eri baganda bo ebyo bireke laba birabe amubadde mugamba ki tuleeta ebizito mu mikolo buli omu ayagala ekirowoozo kyekiba kiyitawo just kuwuliza nga mubulamu kuwuliziganya nti mubadde mugamba ki anti taata tunakola kino nakino nakino kino kyekijja okwe kati mwe mugamba ki ffe tugamba ffe kyetuteesa kukola kino nakino nti kale kiri kibakaluubiridde nti ye muzeeyi kale tugende n'ekyammwe ekyo kibagamba so toleeta bukalubo nabikaluubiriza eri baganda bo. Namba 11 adamu al-ikthari min al-mu'atabatu obutayitiriza nnyo kubeera nti buli kaseera obeera olondoola waŋŋanda zo obutayitiriza buli kaseera kumulondoola kumuteekako bwambega yeera atambudde ki yereero balidde batya yereere nobeera buli kaseera nga omulondoola ate kitekyagisa siramu tebutugamba kulondoola butusomesa kulambula gwe mulambule lwoba osobodde naye okulondoola ekyo kirala ye balidde ki nobeerawo buli kaseera nolemwa n'okukola ebibyo olw'okuba ofuuse mulondoozi eri baganda bo eri bannyoko eri bakitaabo. Give them space. Abenganda beetaaga okuwaamu ka space akole ebimunyumira naye okumulondoola n'omusojja buli kaseera kinamugamba mbeera nga tomulondoola nnyo mulondoole naye nga si nnyo kyetebategeeza wano mulondoole naye nga si nga si nnyo just londoola ekisaanidde naye tokisussa baako ekkoma woolina okukoma. Namba 12 tahammul itaabu al-aqarib idha atabu wa hamiluha ala annaha min shiddati habluhum laka okubeererawo baganda bo n'okwetikka ebizibu byabwe singa baba bafifunye bwe baba bafunye ebizibu n'obiyimiriramu nga gwe muganda waabwe afiiriddwa n'oyimirira mu puroguramu zonna ez'okukola enteekateeka majjaana naye nga tolina mpeera gy'osuubira nti nno kuba kati olwaleero newe kuba kufiirwa tulina funeral services boolina okupaidinga boolina okusasula bakuba bakole ku nteekateeka naye kakati nga famire ennene lwaki muba musasula ki lwaki mu enteekateeka zonna temugaa nti nkuba bizinesi z'abantu si kyentegeeza lwaki enteekateeka zonna ate muzikwasa ba foreigner wabula muddire enteekateeka mubeeko nti nabali ba service providers ate nga balina kwebuuza ku ggwe yes murushidi afiiriddwe oba murushidi afudde olw'embeera murushidi gyalimu nemugamba tetujja mumuteeka mukakabanga liseeka waffe nedda tufune funeral service egenda okukola ku byenteekateeka then aba funeral service be muba mufunye bonna kampani yonna gye muba mufunye ng'erina gyekola consultation eri Sheikh Zaino eri Sheikh Abbas Kayongo eri Sheikh Badiru Imamu nti kati wano tugenda kukola tutya ababa baliwo kyetugezaako oba okubeera mu bizibu byabwe okubyetikka bayinza okuba nga mu butuufu yali mu nsobi alina bigwe yali azaamaanyizza bamubanja ssente z'omuddu ate bamutwala musiba n'otunula ogamba kakati kamadoono bwe bamutwala okumusiba famire ye byonna balina okulya kati ate bigenda kudda mu nsingo yange n'ogamba abadde amutwala omusiba obanja ssente mmeka
nti mitwala ataga kati ago gabanje nze mpamwe ennaku 2 jangu wano ku dduuka nga kuwe oyimiridde mu buzibu bwe kitegedde ekyo oyimiridde mu buzibu bwe nze mpamwe ennaku 2 nkusaba busabi mpamwe ennaku 2 oyitire ku dduuka nayo oyo muganda wange kati otoddamu mu banja jangu obanje nze ngenda kusasula then n'omutana agenda oluvannyuma ono n'omubuulirira n'omugamba kamada ebintu ebyo nagamba naye biremeddeko lwala nja kuvaamu kamada nja kuvaamu kamada wenna akuvaamu bajja kukusiba baba sikyaddamu seeka sijjaddamu haji nsonyi barakallahu fiku sijjaddamu nti naye genda naye munaye ebintu si birungi unsuru akhaka dhaliman au madlima taasa muganda ne wabanga alyazamanyiza obanga gwe balyazamanyiza ne waba nga yomanyi nti ddala ani kamada bamukutte subhana maliki oyo ye yamubye yamubye kale katubirinde gye binaggwe togamba bugambi katubirinde nedda kyeyimiriremu ekyo ekizibu kye kyetikke oba naddala nga okiinako obusobozi woba tokiinako nti tosobola muwagamba ono muleke kati jangu otunuulire nze ngenda kusasula sente tugenda zinoonya tuzikuwe then yo omuteekeko amaanyi omugambe leeta sente z'abasajja bajja kukusiba ogende wako omugambe kamada ekindeese eyo TV tugitunde tugende tusasule sente z'omusajja okuyimirirawo mu bizibu bye okwetikka ebizibu bye sijja kulema nyongera okubajjukiza nti da'wa neetaavu kawe tulina ddala mu nnaku zino eza Eid lwaki mu nnaku 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj ogw'emiziso lwaki tobaako kyoyamba ku da'wa musajja gwe haji gwe mukyala gwe hajjati gwe genda ku simu yo nyiga akamunyenye M65# then number 3 ku Momo Pay oberengo baako kyosindika ku da'wa oba merchant code egenda oteke merchant code 612704 612704 da'wa esobola okutambula tubasaba n'obuwombe era tusiima naye tuwerekereze da'wa esobole okutambula n'ennamba endala namba 13 namba 13 adamu nisyanul aqarib fil munasabati walwalaim obuteerabira baganda bo mu kubayita mu nsonga sema okubategeeza ensonga semasonga n'emikolo ng'embaga biki n'emirala byonna obutabeerabira abamu nabagamba ezimu ku nsonga abantu nga wembagambye wali okutegeera embeera zaabwe mulimu abantu nga bantondo nga wotamuyita ayagala oyumusooka omuyite kakati tobeerabira beera nga oyunga oluganda olwo obutabeerabira ku mbaga mu mikolo n'ebirala namba 14 ta'jilu qismatul mirath okwanguyiriza okugaba emmali y'omugenzi emmali y'obusika twanguyirizeeko okubeera nga tugigaba tusobole okuyunga oluganda kuba twalaba muzimu ku nsonga ezikutulawo oluganda kulwawo okugaba maali nabwe ekityo wano batugambye tujanguyirize tubeere nga tugigaba oluganda abaganda baffe abalina okufuna emmali yabwe babeere nga bagifuna tuleme kufuuka kikeme eri bantu balala insha allahu taala n'ennamba gye tumaliriza nayo nga yeye 17 hifdhul ansab watta'arrufu ala al-aqarib hifdh okukuuma ansab endyo zaffe tukuume endyo zaffe okukuuma hifdhul ansab okukuuma endyo zaffe watta'arrufu ala al-aqarib n'okumanyagana n'okutegeerera ddala ab'eŋŋanda zaffe nsonga nkulu nnyo kyova olaba nti mulimu zi family zemmanyiiko nga buli mwaka babeera n'okumanyagana kikulu nnyo hifdhul okukuuma endyo allahu akbar okukuuma endyo kikulu nnyo omusayi ne gutakolaki
kyova olaba nti Allah bajjajja baffe Allah abasaasire bagezaako okukuuma endyo zaffe ng'akukwata n'akusitula n'akutwala gy'akututte n'obeerayo omwaka n'amala n'akugjayo oba baakola okuwummula naye kati olwaleero Allah abantu tebakyawummula tebakyayagala kugendako mu byalo oluba okuwummula we bati nti bawummudde ennaku 2 coachingi webagambye nti eri gye balaga aba tebasobola kusomerayo neri basoma wadde nti okusoma abantu abasinga tutegeera kwa mu klasi si bwe kiri okusoma kuli wide kugazi okwata omwana wo n'omutwalira sister we ali mu kyalo gwayita ssenga oba okuumya olulyo wanaabeera mulenzi n'omutwala ewa ssenga we abeereyoko neoguba omwaka ogwo omwana ono agenda kumanya abaana ba ssenga bwe kale abasinga obungi bonna ayinza obutabamanya kubanga waliwo be bajja ozzaala ng'avuddeyo naye wanaamanyako abaana abasooka olulyo olukuumye ne bwe balisinkana wa tebasobola kubeera nti nno beeganza olwo olulyo olukuumye ono mwana ono oli ssenga wange bano baana ba ssenga bange abawala ate tebanzikiriza bawasa sobola kugwa nabyo mu mbeera za mukwano endyo zivugwawo lwakuba nti nno tetwemanyi buli omu ali mu kazigo ge buli omu ali mu kikomera kye abaana ne basinkana mu universities ne basinkana mu masomero ne batandika okwedeetinga okakkana bakuleetedde omwana gundi ng'oli lubuto leeta ani eyakufunyisiza olubuto okukakkana nga ono yazadde mwannyina kuba baali tebeemanyi naye temwateekawo mbeera yonna ekuuma ndyo zammwe nabwe kityo tukuume endyo zaffe era tufeeyo nnyo okulaba nti tumanyigana tuteekawo taarufu ne families ezitibadde zitategeka kumanyagana please okumanyagana si bid'a si haram si bid'a tuteekeddwa okumanyigana n'okwetegeera mu kumanyigana omwo nga bantu bangi tukolina emirimu gye tukola nga famire zaffe tezimanyi nti nno emirimu gye tukola naye wali eri mu kumanyigana weeyogerako taata wo biki n'oyogera n'omulimu gw'okola wosa Allah ayinza okusaasira nga mu famire omwo mulimu alina obwetaavu bwa saaviisi yo nawulirako ku muganda wange letwali egindi letwali e Masaka mu kumanyagana nina muganda wange we nawulira ategeera ebyamasannyalaze ani taata muganda wange ki nina amanya sikyagajjukira naye taata waliwo muganda waffe akola ebyamasanya ennyumba yange eno tyogamba ono seeka mu Rushidi kankuwa ennamba ng'ogwo omulimu agukola nga akasente kaddeera mu famire nga mutambula naye wofuna service tuyina baganda baffe nga balooya nga twetaaga legal advisors mu companies zaffe naye nga tetubamanyi naye oli waneeyanjula nze gundi kanso guno bulijjo tuyina mulooya wonoofuna obwetaavu obw'amateeka ebyetaagisa mu amateeka era wonootuula n'osiriikirira naye wetwali mu kumanyigana ekigolooba nina muganda we gwe nawulira nti nno looya kanso akambuuzeko ku taata Beeka nina muganda oba ssenga gundi oyo ssengawo naawe oyo ssengawo tomumanyi kyanti era naye mbadde nga okumanyagana nga kwongera mu maaso taarufu tufeeyo nnyo bannange mu kumanyagana n'okwetegeera n'okukuuma ensaa zaffe hadithi ya Abi Huraira agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba ta'lamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum mubeere nga mumanye ndya zammwe era muyunge eŋŋanda zammwe mutegeere eŋŋanda zammwe ze munaayunganga so baganda bange ne bannyinaze bahaji ne bahajjati abalabi baffe aba GTV tuli basanyufu nnyo okulaba nti nno mutambula naffe ebbanga lyonna
mutambudde naffe ebbanga ddene nabwe kityo tubakubiriza tuyunge eŋŋanda si byangu naye tugezeeko fattakullaha mastata'tum mutye Allah okusinziira ku busobozi bwammwe as'alullah azza wa jalla an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yaj'alahu hujjatan lana la alayna allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ikhwanina almuslimina ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين okuyunga oluganda bwetutyo tukukomekereza ku lunaku lwa Eid olwaleero baagaliza Eid ennungi Eid ya kusala bisolo bannange musale ebisolo ebirungi ebibaweesa ekitiibwa ebinaweesa Allah ekitiibwa mubeerenga mukola ki mubeerenga mugaba ku nnyama togirya wekka muleme kwekweka mu bitanda wansi gye muba mulira ennyama twagalane tukyalingane tuweereze mu message obutuyozaayoza insha Allahu ta'ala bagaliza Eid ennungi Eid Mubarak sigadde nze Hamza Murshid Busulwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.